Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu Show ngezimba. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yekka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Oh yes, muzikirize mbabuzeeko mbaniriza nembebaza okubanga butwegaseeko amakya g'olunaku kiro ky'olunaku olwaliro nenaga nti amakya ninga atandika obutandisi ndowooza mbaniriza buto nembebaza okubanga mutwegaseeko ekiro ky'olunaku olwaliro gyosinzira okubeera ng'otulaba mwebale nnyo mwebalire ddala abali mu bitundu bya Uganda mbabuuzaako, abali wabweru wa Uganda mbabuuzaako, abalina obuwanguzi obutuukiddwako mbagamba nti muyogeyoge omwezi guno ogwokutaano nga tuguwunzika ebiseera ebisinga ebbanga litambula tulaba. Waliwo omuntu gwe nali njogera naye ne mugamba nti nangamba emyaka gidduka nnyo, ne mugamba emyaka si gye gidduka, ebyokukola bye bingi ennaku tezikyatumala, era omuntu agamba nti omwezi guluddewo okuggwako weetaaga okusabirwa. Gano ge mazima. Buli lw'olibeerawo ng'owulira omwezi guluddewo okuggwako kitegeeza owangaalira ku musaala, baluddewo okusasula, omwezi guluddewo okuggwako ebyokukola oyina bitono, olunaku luluddewo okuziba ebyokukola oyina bitono, naye olunaku lulina bwe ludduka ezibadde essaawa 3 ogenda okukola ziweze 5 ziweze 7 ziweze 9 ziweze 12 ogenda kusaba nti ssaawa 4 ne ziwera ssaawa 5 ng'ebyokukola bikyali bingi ogenda okulaba nga ssaawa 5 weetaaga okuwummula oba okyali awo obudde nga bukedde. Kwegamba bino ebintu simanyi era nkibagamba nti mu bulamu bwo akamu ku bubonero bw'enkukunala bwe weetaaga okwekyekingamu kwe kulaba ng'omwaka guluddewo okuggwako. Akamu ku bubonero bw'enkukunala bwe weetaaga okwekyekingamu kwe kulaba ng'omwezi guluddewo okuggwako. Akamu ku bubonero bw'enkukunala bwe weetaaga okwekyekingamu kwe kulaba nga wiiki eruddewo okuggwako. Kitegeeza ebyokukola oyina bitono, essaawa oyina nnyingi. Buli lw'olirabanga ng'olunaku luluddewo okuggwako noonya ebyokukola nga bingi bigenda tuuka bisinga essaawa z'olina, noonya ebyokukola nga bingi bigenda tuuka bisinga omwaka gw'olina. Bw'obanga walina enteekateeka z'omwaka ogwa 2022 ogulaba nga gudduka noga ti wano nga sinnatuukawo, kino nga sinnakikola, obudde nga bunzirukako, naye omwaka tegutambula. By'olina okukola wabimalayo olyoka osaba omwaka gugweko, oba gwe tofa ku kiki okungudde mu mwaka ogwo ofa kimu kasita gugenda. Naye jjukira nti bw'obanga ofa kimu omwaka kasita gugenda n'emyaka gyo gigenda kubeera bwe gityo. Oyina emyaka 35 time egenda kutuuka ng'oswala okwogera emyaka gyo, kubanga emyaka gyo tegyenkanankana kyoli. Abantu ekibalimbye emyaka gyabwe kwe kuba nti agenda okwepimamu ng'emyaka tegyenkana buzito bwe, ng'obuzito bwa myaka 15 myaka giri 45 naga ndi wa 27 naye ogenda okumulaba nga na 27 gwayogera taguwaana. Abantu bangi teboogera myaka gyabwe kubanga bwe banaagibagamba mugira yabikola yakolerako ne mu lubuto yatandika obikola nga ayina 13 nga achievements ze nnene nnyo okusinga ku myaka ginaga ndi musajja mukulu, ndi mukazi mukulu, nkuze ndi mukazi mukulu. Tewali muntu azitowa atya kwogera myaka gye. Yensonga lwaki alaba omukyala Zali nga nti nze ndi mukulu over 40 years kubanga tegimuswaza, naye singa yali mulala yandigambye ng'ayina 28 29 3 era ogenda naye tukonya 35 35 gowagimpa gowanzaala onkuza. So emyaka gyaffe gireme kufuuka kivumo. Byonna bitandikire eno, byonna byegamba bitandikire eno mu kulaba ng'omwaka gwanguye, okulaba ng'olunaku lwanguye luluddewo, okulaba nga wiiki eruddewo okuggwako. Eruddewo okuggwako ogoba ki? Ate n'abasinga gamba wiiki eruddewo okuggwako ng'omanyi kyagoba, okimanyi? Genda mu pate baala weekend
wiki nga teggwako ki weekend kituuka ddi kusaasaanya eruddewo okuggwako olina kw'obadde ogoba wangi naye bw'oba ng'obadde olina by'oteekateeka olina by'okola olina by'ozimba ogenda okulaba ng'olunaku lwanguwa abazimbi beetaaga ezaabwe ogenda okulaba olunaku lwanguwa omwezi gwanguwa ebbanga lye baakuwa okusasuliramu ebbanja ly'ettaka liggwayo olwo olina kyogoba emyezi nga gidduka naye onage nti emyezi tegidduka emyezi giruddewo ogenda nolaba omwezi tegutambula kubanga tayina ali awo aido wali obaddeko ng'osibye waka nga tolina mulimu olunaku lulwawo muganda wange olunaku lulwawo nga tolina mulimu otulo tetujja nga kati yembeera ffe twakomako mu kkubo nga tukyasoma edda naye ng'olunaku lw'okomye mu kkubo mwana wa taata oba olowooza ziri 7 ogenda okuwulira nga bakoona to saawezi ng'ettale likutamye naye bw'oba ng'olina by'okola ebirimu amakulu lugenda kwanguwa n'olwekyo omwezi ogwokutaano guweddeko nno tuyingidde gwa 6 kitegeeza nti ne kooti ey'okubiri tugitandise tugiyingira omwezi ogusembayo mu kooti ey'okubiri naye ekibuzo ekiriwo nti mu nteekateeka zaffe ez'omwaka 2022 tutuuse makkati ffe abaagamba nti 2022 tugenda kugula yakataka abaagamba nti 2022 tugenda kumaliriza akayumba kaffe abaagamba nti 2022 tugenda kusereka ennyumba yaffe yatulema abaagamba nti 2022 mwaka gwa mbaga mwaka gwa kwanjula bajeti y'ebintu byo gituuse makkati abaagamba nti tugenda kugula yakataka oyinawo mmeka watandika okanoonya abaagamba nti tugenda kumaliriza ennyumba yaffe tugenda kugisereka amabaati 50 ge baakusaba oyinawo 25 oba oyina 20 bw'oba toyinaawo toggwamu maanyi naye oli kikeerezi zuukuka gwabadde alowooza nti omwaka gwakatandika era abasinga balowooza omwaka gwakatandika omwaka bagulaba ng'ogwajjo juzi wano okulonda pulezidenti twalonda mwaka guwedde mu January naye tulinga abaakalonda wano jjo lyabalamu sipiidi etutwala mbirimbiri naye kino nkibagamba tetugenda kufunayo mwaka gwe tulinda tetugenda kufunayo mwaka mwangu ffe tulina okutambulira mu eyo embeera ebaawo nze olunaku mu covid lwe nayitanga nga nsanga abasajja abasitudde ebizimbe zibike ne zibh zaali za covid-19 ze zimu ku nnamba z'emmotoka ezisinze okudduka bike ne BH zaali za covid ne bigi ndowooza yayingirako mu covid naye ze zimu ku zasinga okudduka natunuulira mu covid abaasinga okugula emmotoka baavuga mmotoka mpya natunuulira mu mmotoka abaasinga okugula emmotoka baagula mmotoka nsajja zaalufaadi ze zaalimu zikuluga ze zaalimu sente tebaazibba buli mbeera ebaawo ng'omaze okufiirwa kitaawo todda mu malaalo kungubaga oyina kugamba nti kati taata afudde nzizaako ki ndiwo bwogo covid yazze nzizaako ki abantu bangi twabadde n'omusajja mukulu wange Segawa owa Mpombo Africa Restaurant wali Deila Dubai nagamba kyali yazuukukira mu covid singa covid teyajja paka kati yandibadde ku myaka gy'ayina akyatambuza mmere nga bamukozesa covid bwe yajja omugagga n'amuteeka mu kulima n'omugagga n'azuuka naga nti kati levo ya woteeri agivuddeko agenze mu levo ya faamu owulira akantu ako omugagga oli teyagwa yazuuka naga kati emmere edibye restaurant ezikyakola kati nzizaako ki n'ayingira faamu agriculture ng'etambula ono eyali ku kutambuza emmere omulimo ne guggwawo naga nti kati nkoze ntya laba bw'ayingiramu olwa manager ng'atambulizaawo mu banne mwatundira n'ayiga n'ensena y'emmere nti omuntu bw'oba omuwa akatooko kasiimuulako tomukubirako muwumbo tajja gisasula yonna akaceero olina okukabega mpola olwo ayingira system mu covid buli kyali akirirwa covid
abalowooza nti covid yajja yasanyawo buli kimu mpaka kati beebase. Naye tewaliwo basengukira mu covid nga tebamugobye mu nnyumba naye ng'agenze mu yiye. Wangi tewaliwo basengukira mu covid nga tebamugobye mu nnyumba naye nga yiye. Tukomye okwegumya nga twekwasa ebizibu. Omanyi ndi mulekwa sirina bakadde n'omubuuza nti naawe wafa. Kayimba nze buli lwenkasanga akakayimba ka Ronald Mayinja buli lwenkasanga awuuka wenjagala. Omanyi ndi mulekwa sirina bakadde n'omubuuza nti naawe wafa. Awo wensinga okwagala bino ebigambo tebabyagala. Tebabyagala. Emyaka gitugendako. Ekibuuzo ekiriwo ogwo omulimu gw'okola osobola okugukola mu bukadde bwo. Wangi ogwo omulimu gw'okola osobola okugukola mu bukadde bwo. Ansa bw'ebeera nti ye gunyweze. Ansa bw'eba nedda noonya omulimu gw'obukadde bwo ng'okyali muvubuka. Wangi waliwo akaseera wootuuka ng'omulimu guno gw'oli mu kukola ku lwaleero gukuwa experience bw'onaatuuka mu guli omulimu gwe n'otandike kussaayo bakozi nga bakukozesa. Ye oli mu kuvuga boda boda ku myaka 25 ogivuga n'obambula no bye musika ekiwubiro myaka gyo. Naye tuulako ewaka odde waggulu bw'oti olengere mu mulabba ogambe naye eno boda ku 35 n'agivuga nti ye. Tunula ku stage yammwe ani asingako obukadde. Bw'aba wa myaka 5 nga yasingako obukadde ku stage yammwe akusanyusa musiba mu muvuma. Tomuvuma, muyigireko. Naawe bw'onaakola ensobi ojja kubanga ye. Ng'ekyamaanyi ky'onyumya mwe mwatandikawo stage eyo buli asimbawo n'omujojobya oyagala bwa kiyamaani bwa stage. Nga kyekyamaanyi ky'olowooza ky'okungudde emyaka gy'omaze mu kuvuga boda boda. Boda boda mulimu mulungi ogusobola okuteekateeka ku mulimu gw'obukadde. Boda boda si mulimu gwa bukadde. Oli ku myaka 5 ovuga ya looni naye ng'ogamba wagitandika ku 25-3. Ku myaka 5 wandibadde weeyambisa experience gye wali mu myaka 25 mpaka ku 35 kwana ng'olina abaana bo 4-5 abalina pikipiki zo. Ng'otuula waka ng'aliwo n'asolooza n'agamba gundi taleeta nti egimugyeko. Nti omugyeko. Ng'otuula waka pikipiki zo 5-6 nga buli lunaku oyingiza 6 gwo. Pikipiki yo ng'eyingiza 3. Pikipiki 5 nga ziyingiza 1.5. Experience. Ebyo olina okutunuulira naye obiteekateeka kuva eno. Kino kyekirootera yemu ku nsonga buli omu gy'alina okutunuulira n'okwebuuza. Ekibuuzo ekiriwo omulimu gw'okola mu buvubuka buno osobola okugukola mu bukadde bwo. Omulimu ogwo gw'okola ogukweyagaza ogukubya ne banno ogukuloza ne banno ogukuvumya ne banno ogukweyagaza ogukwambaza amasuuti bino ebintu bye twambala tebiriimu gundi. Kankulage. Akaseera kagenda kutuuka nga weepangulula mpola. Akaseera kagenda kutuuka nga ne kooti tekyajja. Tekyajja. Era nze ndaba baganda bange ng'emu ku qualifications ze babaagaza ggula masuuti. Embeera egenda kukwambula. Ekujje mu bwa smart amasaawa g'obadde nago ofunayo olunaku n'oyambala kugamba otusi.
oba mu office mwotudde owulira wamala ekyebbeeyi kyomanyi tomanyi ettaka lya layisi nalya bbeeyi we liri naye omanyi amasuuti ga layisi n'ag'ebbeeyi we bagatunda. Tomanyi bbeeyi ya nyuma nti ebbati ya seresa roofing fake oya seresa roofing original naye omanyi essuuti eziri fake n'eziri original. Kirowoozeeko. Engato z'omusonso zetwambala akaseera kagenda kutuuka buli kye tuli tukyeyambule ng'osobola okutambuza ebigere weetegekedde akaseera ako. Njogera ne bavubuka bannange bw'oteeyambula mu kaseera kano ng'okyasobola okweyambula gwe ng'omuntu embeera egenda kwambula. Bw'otejjaako masuuti mu kaseera kano nga weeyagalidde okkirireko mu faamu embeera egenda kujjako amasuuti nga ne faamu teriiwo. Wanyina gwe njogera naye bye mumenya emito mu mmotoka z'abandi ze baagula olw'okuba ovuga special n'omenya omutto gumenye naye obudde bw'omala nga toyina kasitoma tuula mu mmotoka eyo mwennyini weefumitiriza ogaye nti kati siyina kasitoma naye ate nkya ngenda kuba siyina mmotoka eno. Mbaddewo nga siyina kasitoma ensi enkuba noonya kasitoma gwe nvuga naye emmotoka weerina amafuta mwegali naye nkya ngenda kuba emmotoka gye sirina. Myaka 6 tegivuga special, myaka 5 tegivuga special, myaka 5 giba n'emmotoka za special. Gwe avuga special ku lwaleero emyaka 5 giteeketeeke ng'oguzeyo akamotoka kubanga bajja kuba tebasobola kubba omanye ensolooza yaako. Emyaka gye tugendako buli lw'oliraba ng'olunaku lulwawo okuziba, buli lw'oliraba nga wiiki erwawo okuggwako, ng'omwezi gulwawo okuggwako, ng'omwaka gulwawo okuggwako, zuukuka toyina byakkola. Ayina ebyokkola emyaka gidduka. Njina gwe njogera naye naye bino ebigambo babyagala. Naye tubyefumiitirize. Njogera kyenkugamba nga nange kyenziraawo ne neefumiitiriza nti naye nkya ngenda kubeera wa. Mundaba wano mulaba akavubuka akato wadde ndi kasajja kakulu. Naye nkya mugenda kuba temundaba. Ekibuuzo kyennyina enkya nga siri wano ngenda kubaawa. Ekibuuzo kyennyina enkya nga soogera nammwe ngenda kuba njogera na baani. Tayimu egenda kutuuka nga sigamba ntandikawo faamu y'embizi wabula nga nkulambuza faamu y'embizi gye ntandiseewo. Tayimu egenda kutuuka nga sigamba nti bannange ke kaseera tufuneko obuyumba bwaffe nga nkulambuza ennyumba gye nzimbye kijja kuba kiswaza okubagamba nti bannaye tuve mu bupangisa ate nga nze mbulemeddemu. Tetuyinaayo nkya. Olunaku lw'okoze lwero lw'oyina mu bulamu. Sente z'oyina mu nsawo zeezo z'olina. Sente z'oyina ku akawunti zeezo z'olina. Tolinda ndala togenda kuzifuna. Tomanyi. Era abasinga ekituleetera obuzibu kwe kulowooza nti waliwo sente zaffe ez'enkya. Abasinga ekituleetera okuva ku mirimu nga tetwetegese kwe kulowooza nti kontrakiti yaffe banaagizza obujja enkya. Kontrakiti gy'oyina togenda gimala kubala nti lw'okoze lw'olina. Toyina mwezi gwa 6 tomanyi nti onaagutuusa olina gwa 5 guno. Ogw'okutaano kiki kye tugukunguddemu kyogukunguddemu kinawe kisobola okutambuza. Mu bulamu ne bw'oliba ng'oguze kakopo kagule. Nali njogera ne muganda wange azimbye ennyumba ewedde, ennyumba nnungi alemedde mu muzigo abookamwala ne mugamba va mwala. Naŋŋamba nti kaakati njagala nsooke ngisibe shade ngiteekeko tiles ngiteekeko amataala ne mujjukiza we nayingirira akayumba k'ebuddo. Nayingira n'ebituli bikyalimu nga nzizikamu bigoyi. Nti kati nkoze ntya sente teziwera. Ogira oti n'ofunayo 10 ne mugamba 10 ligula amabaati 2.
tandika mpola mpola gula 1 2 3 4 kati yazimba n'okusereka n'asereka. Twetaagamu omuntu atugamba ebigambo ebyo ebibi. Naye buli lw'olibeera mu comfort zone kubanga ekyafuna ezipangisa apartment, lowoozaayo enkya ng'omulimu ogukusasulira eza apartment guweddewo. Ne bw'obanga bizinensi yo nga mujja ezisasula, lowoozaayo enkya nga bizinensi eyo eweddewo nga n'ennyumba amaka toyina. Waakiri yandiggwawo n'osirikira mu kisenge kyo. Naye omanyi omulimu okugwawo bizinensi okugwawo nga ne landiroodi akugoba. Nze landiroodi mukwano gwange ankubira ne ku ssimu ne tunyumya kubanga omusasula. Linda lw'otaamusasulira ojja okumanya nti si mukwano gwo. Yes, tuzookukerwa leero nga tetunneebaka kuyitawo. Mu bulamu bw'ensi eno tulinga bw'olaba ku makya. Wali ozookuseeko ku makya nga wateze alamu ya ssaawa 12:30 naye n'owawamuka ku ssaawa 11 toddangamu okwebaka. Bino beeta nti kanneeyongere eddakiika nga 5 ndyoke nzuukuke. Ojja kgenda okudda ng'enjuba yekuba mu maaso. Tofunanga mukisa guzuukuka n'olinda ozuukuka enkya toddawo. Oyinza obutazuukukira ddala. Oba n'ogenda okuzuukuka nga kikeerezi. Bye bigambo byange ebitawoomu olwaleero. Naye tweyambisa olwaleero. Twewenga zi target nti guno omwezi. Waakiri nkoleyo kino. Kyabulabe nnyo omwezi okuggwako ng'ekyamaanyi ky'olina kayumba koolagako, kagoye kasaati koolagako. Ng'ekyamaanyi ky'olina kapale koolagako. Ng'ekyamaanyi ky'olina mu mwezi omulamba onyumya kipaja za Guinness z'onywedde. Guinness mulungi naye ngoga nti muganda wange tweweemu kali kaddiru twakakutudde. Okimanyi nti ennyumba nagigadde. Bw'oba ogadde ennyumba ey'akakadde akamu n'ekitundu obukadde obubiri enzigi, nywayo ecupa zo 5 twalina kubanja n'ogwe 10 gunywe. Naye ate kyabulaba okunywa ogwe 10 kubanga eziyingira kubanga tezimala kusasula nzigi. Era kakati ne bwe nzitereka tezigenda kummalira nzigi. Zitwale ku waworodingi. Bw'obanga ennyumba ogiserese nywamu, wagula akapolotiko, otaddeko omusingi, teekamu obucupa 2. Awo weekulise. Guinness semuddu, nywamu obucupa 2. Ogituuse madirisa, bangi be yalemera ku musingi nywamuko. Naye okuba nti ekikunywesa ate kubanga tezimala bino, ate awo oli mu kutomera. N'olwekyo emyaka gye tugendako nga tetumanyi, tuleme okubala obubazi nti kati gwa 5, gwa 6, gwa 7, gwa 8, gwa 9, gwa 10, 11, 12. Ekyo kitutomeza. Tubale omwezi ne achievement ne bweribanga ya mitwalo 10 yeeye gyofunye. Waakiri byonna nga biganye, byonna nga tebitambudde, ez'ennyumba tezimala, kano kaganye ke walowooza, waakiri gulayo ekyana ky'embizi eky'emitwalo 10. Ogambe bugambi nakigula kyafa naye ng'okiguze. Otandikanga bizinensi neefa okusinga obutatandika ku bizinensi. Gezaako olemererwe okusinga okulemererwa okugezaako. Byonna nga biganye noonyayo ke weefunza pa. Yes, tetuyina nkya. Sente z'oyina zeezeezizo z'oba opulaningira mu kaseera ako. Olunaku lw'okeesiza ebigambo bino byenjogedde bye byange. Simanyi oba enkya naayogera. Omusajja yabadde akomawo Uganda bamusiibudde bulungi n'akwira n'omukyala nti nzija yafiiridde ku nnyonyi. Temwamulabye? Yafiiridde ku nnyonyi. Ebigambo byenjogedde bye byange era temwewuunyanga nga babagambye nti Lugonvu agenze. Kyova olaba buli kyenkola nkikola mmanyi enkya siriiwo. Ge mazima. Katwebaze Mukama atuwadde obulamu.
atukumye nga tukyassa, atuwadde obusobozi okuwuliriza ebigambo bino, atuwadde obuvumu, atuwadde akalima ako ke tukola mu kaseera kano koolina kakwate bulungi kakuteeke ku mulimu gwe weetaaga ogw'obukadde bwo. Ogwo omulimu gw'okola osobola ogukola mu bukadde? Bwebanga oteeseteese mulimu ki gw'ogenda okukola mu bukadde kubanga oli ku lugendo lwo olw'obukadde? Mbagaliza birungi byerere. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Bendake Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu